wateekwa okubawo ekigenda mu kaseera abankolera obulungi mukama banemugole emikono gyabwe Katonda asabire ffenna. Wenzijidde waneeno ng'omusika wa Katolubwama Conrad amaze okubeera nga assibwako nera nga ssaawa zineeno omugenzi Katolubwama already alina omusika. Nkuletedde buli kimu nga kiri mu kubeera nga kigenda wali eri maaso mu maka ga Katolubwama. Nkuletedde ebyabaddewo ekiro ekyakeeseza olunaku olwaleero engoma embuutu ennyimba zonna zonna nesobola okubeera nga ziyimbibwa. Ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti Katolubwama yagenda okufa nga musajja akkiririza nnyo mu buwangwa nera ng'alina ne ssabo lye ewaka awo wennyini we bakoledde emikolo. So ebyobuwangwa bikoleddwa, ebyennono ne bikolebwa, basumba ne basobola okubeera nga bajja, abanaddiini actually kangambe banaddiini, abanaddiini ne basobola okubeera nga bajja nabo okubeera nga basabira omukolo. Buli kimu nga ekigenze maaso nze kyenkuleetedde, sigenda beera nga nkulisaayo wabula okukulaga engeri gye bataddeko omusika Conrad, abantu ababaddeyo okuviira ddala olunaku olw'eggulo. Nalabyeko awo Honorable Muhammad Nseleko, nendabako Ajaruna Mubiru, ndabyeko Pastor Rose Bujingo, ndabyeko ba comedian Madrata Nchiko, ndabyeyo abantu bangi nnyo nnyini ddala, ba celebrities abenjawulo, banakatemba abenjawulo basobodde okubeera nga basuula mu kiro ekikeesezza olumbe lwa Katolubwama n'olunaku olwaleero lwe batuuzizzaako omusika. Buli kimu nga kigenze mu maaso bye bino, naye nga sinabeera nga mbikuterako kankusaba subscribing nga nuko SMX Media, tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino still n'okutegeeza ntusobola nnyo okulangira business yo. Bannabyabufuzi abadde bantandiseeko naye ngenda kirowoozaako oba anaasobola okubeera nga nnanga bannabyabufuzi kubanga YouTube channel yaffe eno mainly eri ku entertainment, so ekyo ngenda kirowoozaako naye abanna business ez'enjawulo mwe muzireete tujja sobola nnyo okubeera nga tuziranga bye bino. Mbadde nsaba miliyoni yange ogimbere mu bantu wano. Onaleko Katoya ayogera mu vidiyo naga nti Kasuku kulekedde miliyoni leero twabye olungi. Bampe ssente zange bannange. Ssente nyingi ezitambe bampe miliyoni neyansaira. Basibone banyawulo yengenda okwanguya. Luseke. Nakabala vidiyo za Katoze yateeka ku YouTube. Twagenza okwebalansinga ate nga tumubanja obukadde nkaaga. Nakubanja gwekennyini. Ekeraawo. Era ate omanyide mu tekinologi. Vidiyo eziri ku YouTube content bwe tumubalabalamu ndi munnamateeka ate mu tekinologi. Naye bw'oba oyinsistinga nti kakadde akolako kujja kako. Sebo neyansa. Kale mukubireko mu ngalo. Kati manjaani onaleko. Tunuuliraani. Tunuulira. Kasitola banga bataddeko omusika. Mubeerera emikolo egiri eri. Bamugamba byonna ebibanjibwa omugenzi bizze gwani? Omusika. Wesirikire. Yongera okubanja. Abeeru.
Kuimba,